Bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abawagizi b'Omubaka Robert Kyagulanyi abangi gwebamanyi nga Bobi Wine bakedde kweyiwa mu maakaage agasangibwa e Magere. Omulundi ogutali gumu bannabyabufuzi naddala abo abali mu buyinza bazze basoomooza ekisinde kino ekya People Power olw'obutaba na mirandira ku kiyimiridde, wabula oba oliawo kino kya kukyuka olw'abanaakwanagannya emirimu gy'ekisinde kino abalangiriddwa okwetolola eggwanga lyonna. Ndi bannange teyali nteekateeka yaffe kubeera wano e Magere. Enteekateeka yaffe yali yakubeera mu mukuzi wooteeri mu kibuga Kampala nga bannaffe abalala bwe babeera. Naye njagala okubategeeza nti buli wooteeri gye twapangisizza n'ezimu nga twasasudde ssente olwategedde nti aba People Power be bajja okwogerako eri bannamawulire ne bagamba nkwetamulanga. Abantu abaweerera ddala be baweereddwa obuvunaanyizibwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga kumpi abasinga abalangiriddwa ku bukulembeze babaka mu paalamenti. Mu Kampala mulimu ababaka Medad Ssegona ne Latif Ssebaggala neyaliko omubaka wa Kayima Musoke. E Masaka abalondeddwa ku bukulembeze kuliko Mathias Mpuuga, Gonzaga Sewungu ne Florence Namayanja. E West Nile Kasano Waduri ne James Achidiri nga bano babaka ba paalamenti. Mu Acholi ababaka ba paalamenti Lusa Akero ne Gilbert Oulanya be batwalayo. E Busoga waliwo Asumani basaalirwa ne Baamu Lulenzi, so nga Mwankolo omubaka Gafambwa Tekamwa ajja kuyambibwako Moses Kakama. Ababaka Winnie Chiza ne Robert Sentinel be batwala Kasese, so nga Mpigi n'ebitundu ebiriraanyeewo waliwo David Karanga, Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda. Abalala mu bitundu ebyenjawulo mulimu Barnabas Tinkasemire, John Baptist Nabesh, Anthony Wameri, Francis Zaake ng'ono w'abavubuka, so nga Nangelina Osegene yali omubaka Lulume Bayiga tebalekeddwa bweru. Tubatisa akazita akagamba nti mugende mukunga abantu okuva ku level gye muliko ku regional genda ku district coordinators, genda ku parish coordinators, okutuukira ddala ku byalo ku village coordinators. So nga gwe mulimu ogwo gwe tubatise okola bakunga abantu mu ngeri eri organize. Bobi Wine wanera wa asinzidde n'ayongera okukikkaatiriza nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu aka bonna mu mwaka gwa 2021. Ntinze Kyagulanyi Ssentamu ndi mweteefuteefu okubakulembera mwenna baganda baffe abagala enkyukakyuka okwambalagana ne Museveni mu mwaka 2021. Bw'atyo asabye ab'oludda oluvuganya okukolera awamu. Tukimanyi bulungi nti abantu baffe yonna gy'oyita okuva ebugwanjuba paka ebugwanjuba, okuva ebuvanjuba paka ebugwanjuba, okuva Mamboka paka Makirira, bonna boogera ekigambo kimu, bakoowu era baagala nkyukakyuka. Si kya bulijjo baganda bange nti abantu abakulemberwa basookayo abakulembeze. Ne ffenna tukkiriziganye nti abantu bannayuganda be tukulembera batusookayo dda, bo beegatta dda. Baba mu babaka ba paalamenti abaweereddwa obuvunaanyizibwa obujja leero bagamba nti beetegefu n'okusinga bwe baali babadde okutuusa ekisinde kya People Power ku buwanguzi bwe kyetaaga. Amaanyi ge tugenda okuteeka ku ground, kubanga ground yesalawo si mu Kampala. Ekyalemesa TDA kyali nti bannabyabufuzi be basisinkana mu mawoteeri nga tebataddeemu bamwanayinki bo ku last hour bakayananya n'afuuka pulezidenti ne babivaako revolution nekomao. Omulundi guno tetudda mu bya hoteeri. Ko tuwadde tulumwa nnyo nga tulamwami Museveni nga atambula buli ggwanga lyonna ng'agenda bamulangirira. Buno bwe budde obukulaba nga tutandikirawo omulimu okukuŋŋaanya abavubuka baffe mu ggwanga lyonna. Abavubuka ab'enjawulo balabiddwa n'ebipande nga bwe bayimba n'okusuuta Omubaka Robert Kyagulanyi. Abakwanaganya b'ekisinde ki People Power ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okujaguza olw'obuvunaanyizibwa obupya obubaweereddwa olunaku olwaleero, wabula ng'ekyebuuzibwa kiri nti obanga bano banaasobola okusomoka amayengo g'okusoomoozebwa kwe tuzze tulaba eri abantu abalaba oludda oluvuganya gavumenti. Gamba ng'okugaanibwa okukuba enkuŋŋaana mu bifo ebitali bimu saako n'okwogera ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. John Cliff Wamala, NTV.